omupiira guwangudde. Ku ntandikwa y'essabbiiti eno abaliko emunyenye y'omupiira mu ggwanga baalumba ekitebe kya FUFA e Mengo okulaga obutali bumativu bwabwe eri akulira ekitongole kino Moses Magogo nga baagala alekulire. Kino kyaleetawo kalumanywera okukakkana nga poliisi eyitiddwa okutaasa embeera. Nti abasambi b'omupiira bannayuganda era nabo bakkirizibwa amateeka bakolako nga bakola ku balala. Amateeka gaakola ne gatowa omupiira nga mugamba nti yakola FUFA Limited. Kintu kimu kizze bakoze FUFA Limited. Moses Magogo naye olwaleero avuddemu omwasi n'ategeeza nga bw'atagenda kusirika ku mulundi guno nga bagenda mu maaso n'okumujooga. Ono ategeezeza nga bw'agenda okubatwala mu kkooti olw'amateeka gasalewo eggoye. N'ekirala tujja kuteeka amateeka mu nkola kubanga ekyo ekikkirizibwa ekyakoleddwa mu mateeka ga Uganda. Omuntu yenna bw'aba alina obuzibu bwa ddembe okugenda mu kkooti. Kkooti we ziri era abantu bano babadde mu kkooti ez'enjawulo, babadde mu paalamenti, babadde buli wamu. Lwaki olowooza abantu baba tebakuwuliriza bw'okuwulira ensonga? Bonna eyo bonna ne batakuwuliriza. N'ogamba nti bwe biba biganye kati kamkwate amayinja nkozesa amaanyi. Ekifaananyi ekyo si kirungi, kyatukosezza nnyo nga federation nti ekifaananyi kya FUFA n'omupiira kye tuzimba. Wano Magogo waweredde abakyasaamu omupiira naddala abavubuka bulijjo okujjukira nti waliyo obukadde kubanga obuvubuka bwe bukolera obukadde obutafaananako n'abaana baabwe kati abali okwekalakaasa mu bitaliimu. Materials tuzirina obutambi n'ebifaananyi bijja kutuwa ebintu bye tusobola okukozesa okulaga abaana abakyasaamu omupiira leero nti bw'otwetegekera lwaleero ng'osamba olunaku lw'enkya nawe ojja kufaanana bw'oti. Okutunulira omuzannyo gw'omupiira obubi olowooze nti embeera gy'olimu omupiira gwe gutuusizza. Abagizannyako bano okuva mu mbeera bategeeza Moses Magogo bw'atabafuddeeko ate nga nabo baliko emunyenye y'omupiira wano mu ggwanga. Bunya Emmanuel, WBS TV.